Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogamba nti mu Katonda nzikiriza. Mu Katonda nkola ntya? Mu Katonda nkola ntya? Nzikiriza. Mu ngeri ey'enjawulo nyinza okwongerako ekigambo ekigamba nti mu Katonda nzikiriza nti byonna bisoboka era byonna biyinzika. Omusajja omuwandiisi wa Zabbuli alina byatunuulira n'alaba obukulu bwa Katonda nga bunene nnyo okukira ebyo byalaba nga birina omuwendo. Basaba njagala kwongera okukinywereza era wano mu kusinza kuno nti Katonda mukulu era wa kitiibwa ekitenkanika ennaku zonna. Mu Katonda oyo Dawudi mwe yasinzirira n'atendereza n'eddoboozi eddene n'okutenda erinnya lya Katonda n'agamba ebigambo bino bwe bosomye mu Zabbuli ey'ekyenda-mu-emu, soma nange olunya olusooka. N'agamba nti atuula mu kifo eky'ekyama ekyoyo ali waggulu ennyo y'anaabeeranga wansi w'ekisiikirize eky'omuyinza w'ebintu byonna. Wansi w'enjuba buli muntu yenna afunako omukisa ogutuulako okumpi n'ebigere bya Katonda, okutuulako okumpi awali Katonda. Bayibuli egambye nti oyo atuula wansi w'ekifo eky'ekyama kiyise na kyama. Okutegeera Katonda kyama, ngambira munaakuliranye nti kyama, sacred, kyama. Kankubuulire, gw'oyinza okutegeera ekyama ng'omulala tannakikola atya? Okutegeera Katonda kyama. Kyabulaga nti atuula mu kifo ky'ekyama ekyo yali waggulu ennyo y'anaabeeranga wansi w'omuyinza w'ebintu byonna, omuyinza w'ebintu byonna. Katonda gwe tusinza mukulu era ekitiibwa kye kibuna wonna. Era ntera okutegeeza abantu nti Katonda gw'osinza mutegerere mu muwendo, owulire nga Katonda wo yekka nga teweetaaga balala kumanya nti nabo waabwe, okitwale nti wo wekka. Era omuwe ekitiibwa ekimugwanira nga gw'okimuwa gwe wekka. Era omusinze ng'omusinza mu mutendera si gwa myerago, si kumusinza lw'abalala kubanga bamusinza, naye ng'omusinza kubanga okiwulira muli mu bulamu nga kikusuukunda okumusinza okuba Katonda wo. Tewali nsonga eyinza kutuusa leeti mu kanisa ng'olina omukwano ogugenda ewala ne Katonda wo. Tewaliwo nsonga esobola kuleetera kugamba nti sijja kuddamu kusinza kubanga banjereze mu kanisa, nti siwagira mu kanisa, kambalekere kanisa yaabwe. Kankubuulire, oba totegeeranga gw'osinza, kubanga naabo boyagala okulekera ekkanisa yaabwe mbu kubanga bakulangidde mu famire towagira, ekkanisa si yaabwe. Ekkanisa si ya muntu n'omu, wabula ya Mukama Katonda. Era bwe mba musinza nga Joshua, musinza nga muwa ekitiibwa nga kitandikira mu nze nga nkiwulira ne mmanya nti Katonda agwanira okusinzibwa n'okuweebwa ekitiibwa ennaku zonna. Katonda ono gwe tusinza Bayibuli emwogerako ng'atukolera ebikulu. Kankubulye Katonda akukoledde bukoleza ebikulu okubeerawo ng'oli mulamu. Aleluya. We buzibidde waliwo abafudde nga basuze mu mochale naye nga balina ne ssente ku akawunti naye bali mu mochale gw'otemya. We buwungeredde wano waliwo abamenyese nga balamu naye nga balwadde, bamenyese aksidenti, oba oliawo bafunye ebirwadde eby'amaanyi. Naawe gw'omu ku abo basobola okubifuna, naye Mukama akutadde wansi w'ekisiikirize kye ng'omuyinza w'ebintu byo byonna. Buli kyolaba ekirungi ky'ogabana mu bulamu bwo kitunuulire nga obikkiddwako kisiikirize kya muyinza wa buli kintu okubeerawo kwo. Buli olunya olwokubiri kyava agamba nti naayogeranga ku Mukama, wulira, nti naayogeranga ku Mukama nti oyo kye kiddukiro kyange era kye kigo kyange, Katonda wange gwe neesiga. Aleluya. Alina ekirala kyoyinza okwesiga okusukka ku Katonda. Naayogeranga yonna gye ntambulira. Bw'omala okutegeera Katonda n'omuwulira mu bulamu bwo nga wo wekka, nga mukwano gwo, tomukwatirwa nsonyi kumwogerako eri abalala n'eri amawanga amalala n'eri ebika byammwe gy'osibuka n'eri ku baneiba gy'oviira. Tomukwatirwa nsonyi kubanga Katonda asigala mukwano gwo. Naye n'omukyala
ye nga buli kiseera agamba nti Yesu mukwano gwange. Mbu ne bw'aba agenda okulya agamba nti Yesu mukwano jangu tulye ffembi. Mbu yatuukanga n'ekiseera n'akamula n'obutunda n'ateekaawo egiraasi 2 n'agamba nti mukwano gwange Yesu jangu tunywe obutunda bwaffe. Mbu n'akwata egiraasi esooka n'aginywa. Bwe nagira ne mubuuza nti ey'okubiri wagikolanga otya? Bwe nagiranga ne mubuuza nti Yesu mukwano gwange onzikiriza n'eno ey'okubiri nginywe? Bambi omukwano gwa Yesu gumuteeteza, gumuteeteza. Nti ne bwatuuka mu buliri nti ku buliri bwe yateekako piro 2 eyiye n'eya Yesu we. Kamba buli goyinza okulowooza nti abantu bajanjawaza eby'akajanja ebitaliyo. Naye omuntu kyawulira mu bulamu bwe kimuvuga. Gwamanya omusajja okutambula okuva erira ng'agenda kulamaga Namugongo n'omukazi oyo obulamu bw'ayitamu. Mumenye kimukoze ekyo. Alina connection gyawulira nti ebyo byagoberera ebimutwala Namugongo ne byagoberera okusinza Katonda oyo gwagenda osisinkanayo. N'omujulizi oyo eyafiiririra okukkiriza. Bw'aneegayirira Yuda taddeewo oyo. Bw'aneegayirira oyo n'amwegayirira erinnya lye. Enti naye ajja kufuna ku butuukirivu ng'oba oyo we yafuna. Kyabagamba ngenda kutambula okuva erira. N'atambula n'omusanga. Waliwo nali njogera ne muga nti wayi neewuunyiza okulamaga kwa Luutu eno. Nasanze omusajja omulema ng'ali mu kagaali yeekulula nga yalamazi mu kagaali okuva erira nga bagenda bamusindikako busindisi banne bamusindikako okuva erira n'amala omwezi gumu n'ekitundu nga yabadde mu kagaali talina bye yatambudde gwe ate yatambudde atudde. Naye okimanyi nti yakoowa nnyo n'okusinga abalina ebigere. Wangi gwasobola okutambula ng'olina ebigere shotikolo bw'ogiwulira ng'okyama longokolo bwekuba akade ng'okyama. Kati yagenda kulagira ani buli kiseera kyamya wana akagaali kyamya wana akagaali kyamya wana akagaali. Kiki ekimutambuliza mu kagaali? Yogera nnyo ogambe nti kwagala kwa Katonda. Naye ate ffe abasinza Katonda omulamu okwagala kwaffe kuli ku level ki? Kamba buli tolisanga walala wasinzibwa Katonda omulamu okutuusa ng'omusanze mu kanisa eno eya Seventh Adventist Church. Bayibuli tebiregamba nti naayogeranga ku bulungi bwa Katonda kubanga oyo kye kiddukiro kyange era kye kigo kyange era ge maanyi gange. Aleluya. Katonda bw'otuulanga mu kanisa muwulire nga Katonda wo wekka. Era bw'otuula mu kanisa wulire emirembe ng'olina Katonda wo. Kyava yogera olunnyo olwokusana nti kubanga oyo y'anaakulokolanga mu mitego egy'omuyizzi ne mu kawumpuli omubi. Wulira olunnyo olwokuna. Anaakubikkangako n'ebiwawaatiro bye era wansi w'ebyoya bye w'onoddukiranga. Amazima ge y'engabo ge gakukuuma. Tootyenga lwa ntiisa ya kiro newankubadde akasaale akagenda emisana. Lwaki ayogera ebigambo ebyo? Ayongera kukakasa nti obukuumi bwa Katonda n'obulabirizi bwa Katonda bwe butubaako ekiseera kyonna, buli kiseera buli kiseera. Siryerabira era eddoboozi ndooza limaze okugenda. Nze gwe mulaba wano sandiyimiridde ku kituuti wano nandibadde nafadde emyaka egy'emabega. Gamba munaakuleranya nti yandibadde yafadda. Yogera ng'eyaliyo. Naye kituufu nandibadde nakola ntya? Bwe nsomye olunyiri luno ne mpulira akamwenyumwenyu Saba Mukulu Ssemamba agambye nti kubanga oyo anaakulokolanga mu mitego ogw'omuyizzi ne mu kawumpuli omubi anaakubikangako n'ebiwawaatiro bye. Awo lwatuuka maama ng'azaala balongo. Omu omwana gwe yazaala nga bamuyita Waswa yenze, n'omulala nga bamuyita Kato. Be baana balongo bameka? Agenda okubazaala nga taata ayitibwa Saalo ng'azadde abalongo ng'ali mu magye. Amawulire ne gawulika ne bagamba nti omusajja waawo azadde abalongo naye yagenda mu magye. Magye ki? Kano nno agaleeta gavumenti wano ge twogerako. Ebiseera ebyo nga babayita bayeekera. Ne batandika okumuyigga. Bayigaani? Muzeeyi ali mu magye. Maama alina bulongo. Yankabuzaala.
amawulire ne gafuluma bwe gati. Anaagenda okuvaayo eyo mu buyeekera bwabwe eyo gye baagenda eyo ng'obulongo bwakola ki? Nga bwafa. Nze nayo nandifudde gye emyaka sanditegedde nti nafudde, kubanga nali kaana kato nnyo mu bbebi, era njogera byanyumizibwa ssebo muko. Maama kyava afuna amagezi n'agamba nti obanga bwe gutyo bwe bagambye sigenda kusula ku kyalo kino olwaleero, olwo ali Luweero. N'agamba ngenda kukwata obulongo buno nziruke ewa mwannyinaze ye Nakasongola kojja obiseere ng'abeereyo Kakooga eyo, ngenda kudduka eyo. N'adduka eyo, bw'atuuka eyo ewa kojja ne bateesa, tukoze tutya obwana buno? Kati eno gye tuli tewali wayinza na kumanya nti tuli eno. Ekituufu ekyamazima kiri nti ekiro ekyo abasirikale bajja ewaka ne bayigga maama ne bamubulwa. Kye baakola ne bakonakona amadirisa gonna agali mu nnyumba ng'akabonero ak'obusungu, ne bakola n'ebyaddate bingi bye baakola mu nnyumba. Ne bagamba nti nga bwadduse tetukyalina kyakola, naye lulibu olwo tulibafuna. Ate ebyakabi abaaloopanga abo ate babanga bantuuze bannaabwe ku byalo. Wewe n'omulala gwe baaloopa ne bamala ne bamukwata ne bamuwanika ne waggulu ku gundi ku kikondo kya waya zino si za masanyalaze zino eza telekomu ezo ezatambuzanga egundi, ne bamukuba amayinja nga ga butida, ne bamusibirayo waggulu ne baleega butida ne bamukuba amayinja. Kakati okutuusa lwe babagamba nti abalongo be muyigga nyaabwe yabaddusa e Kakooge, mugende e Kakooge mu kifo bwe kiti, era ne bakulemberwa omu ku batuuze ajja abaleete awali Naalongo we yatutte obulongo. Nze ne bwe nandifudde sandibitegedde kubanga nali kaana kato, naye maama bambi ng'atawaana. Maama bagenda okuwulira ng'oluvuvumo lugamba nti waliwo abajja naye bayigga balongo Waswa ne Kato abazaaliddwa Ssaalongo eyagenda mu magye. Okumpi ewa kojja ewa neyiba kojja okumpi ewa kojja neyiba we ng'ayiisa omwenge. Okuyiisa omwenge baakolanga ekibanyi ne basala amabidde ne bagateekayo waggulu ku kibanyi ne babikkako endagala gengere. Era bwe gayengeranga ne bajjayo amabidde ago ne bagasusa ne bagateeka mu ssogolero eryato ne bagasamba n'essubi ne bakola omubisi ne baguteekako amalwa omuwemba ne gukola omwenge. Maama kyava agamba nti obulongo bagenda busala. Kojja n'agamba nti amagezi ngafunye, tudduse abaana bano. Ndi ku kigambo wano nti anaakubikkangako n'ebiwawaatiro bye, nze Yesu yambikako. Tusale amagezi tutwale abaana bano tubakweke. Baabali awo ne wabeerawo abo baguliza nti mukyali awo abalumba abaana abo n'okusimbula bamaze okusimbula. Kojja kyava dduka emisinde ne maama ne bakwata akalongo akamu kawaswa ke kanaakoogera kaakano, ne bakwata ne Kato ye musumba w'ebbunga wali, ne babakwata ne bagenda mu mabidde ku kibanyi ne bawenjulako amabidde ne bayingizaayo kawaswa ne bayingizaayo ne Kakato ne bazaawo amabidde ne bazaako endagala ne badduka ne beekweka. Wayitawo eddakiika ntono nnyo abasirikale ne batuuka ewa kojja. Ne bakyaguwa ewa kojja okuva mu nnyumba ne mu ddiiro mu kisenge mu ddiiro ne bakyaguwa mpaka mu kaabuyonjo mpaka mu ffumbiro mu kiyungu we bafumbira abalongo nga tebaliiwo. Omusirikale n'alagira bakyaguwe okwetooloola ekitundu ne bajja ewa neyiba ne bakebera mu nnyumba ne batuuka awali ekibanyi eky'amabidde. Mukama yannyamba Katonda atakaaba. Akajanja ka Kato yali anzise. Kankubulire Katonda atubikkako obusubi. Gambako nti amiina. Abasajja ne batuuka awali amabidde n'enjala ng'ebaluma ne batoola ku menvu ne balya. Nnyumizibwa maama nti n'ebikuta ne bateekaawo nga beesooza. Abasirikale abasoba mu 5 ne patro yaabwe nga bagitadde wali, obulongo ne busirikira mu mabidde nga teri kanyega. Maama agamba mbu yatusanga, kangenda kubuulira we yatusangira, ne tusirika n'ensirika. Mukama nanyamba ne Kato n'asirikirayo ne wataba yeekyusa.
abasirikale ne bali amabidde ne bakoowa ku menvu agaaliko ne balowooza nti gano mabidde tukkuse. Kumbe mu mabidde mulimu be banoonya. Ne batambula ne bavaawo ne bagenda. Naye bwe batambula ne bagenda, omulambo ogw'amaanyi ogw'obwana obuli mu mabidde gwe gwajjayo maama musiko gye yali yeekwese. Kigambibwa kati alabika ye yakaaba. Maama agenda okuvaayo ng'ekiri mu mabidde yerere 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 yerere, bonna nga bukaaba, bonna nga bukaaba, bonna nga bukaaba, eryakatonga liri waggulu nnyo, bonna nga bukaaba. Paka maama lwe yatuuka n'ajjayo obulongo ne basanga ebikuta abaserikale be balidde. Nze Joshua Wasswa ngenda kuweereza Katonda mpaka lwe ndikka mu ntaana. Nze Katonda gye yanzijja walala. Era omuntu agenda naye Musumba ng'obeera bize, totuulako kati nkole ki? Oba nga saafa nkole ntya? Bayibuli egambye oyo y'abeera ekiddukiro kyaffe newankubadde tuli mu mannyo g'abalaba abaasamye okututaagula. Kankubuulire, Katonda asigala atulokola. Aleluya. Gwe Feesiyo yalyako ku butwa naye ne yabukuwa yeewuunya, yabukuwa ofe ate n'oyeruka bweru sinoofuuka mweru. Kubanga Mukama yakubikako obuki? Obusubi. Abantu bakulembezebwa okubeera nga bye bayitamu nga bye tuyitamu nga bingi. Katonda atubikako kyavudde agamba nti kubanga oyo y'anaakulokolanga mu mitego. Aleluya. Ani agenda okulokola mu mitego gy'omubi? Kyogere nnyo nti Yesu mukwano gwange. Ani agenda okulokola mu mitego gy'omubi? Ani agenda okukuumanga emisana n'ekiro gy'otambulira? Ani agenda okulwanira eri abalaba bakwetoolodde? Ani agenda okuwa kye weetaaga mu bulamu ng'okisabidde ebbanga tokifuna? Kubanga agambye nti oyo kyekiddukiro kyange ate ge maanyi gange. Kyenavudde ngamba nti mwoyo Katonda tukola tutya? Tubaawo. Anaakubikangako n'ebiwawaatiro bye, era wansi w'ebyoya bye w'onoddukiranga. Amazzi ge y'engabo ge gakukuuma. N'alyoka agamba nti totyenga lwa ntiisa. Totyenga lwaki bannange? Mukulu wattu oyo alina oluyimba lwe yayimba, ababbi bwe baamutuukako ntera odduwuliriza n'ensekamu. Era simanyi oba banaamuwa ku chansi, naye ate ani anaagimuwa? Ngikuwadde bwe mmaliriza Samoni. Mbusa bwe baamutuukako anaayongera otunyumiza. Ababbi ate ne baatuulaawo n'ozuukuka n'obasanga mu ddiiro. Kakuli olwo Katonda byewuunyisa. Katonda ng'akubiseeko obusubi basobola okubba ennyumba zonna ezikuliraanye. Ababbi nga naawe oli Kristo oli omu ku gwe balina okubba. Ne batuuka nga tebannakonkonawo na kumenya luggi. Ne bagaa tusooka tugabane ze tubbye. Baba bakyagigabana ne bakayana engabana. Ne beekubira ebikonde mu luggyalwo. Ne baawukana nga engabana egaanye. Ne bagaa tunaamuddira wiiki ejja. Aleluya. Kankubuulire, Katonda akubikako bubisi obusubi. Kyabulaga nti totyenga lwa ntiisa ey'ekiro newankubadde akasaala akagenda emisana olw'olumbe olutambula mu kizikiza. Newankubadde olw'ekizikiza okifaafaganya mu ttuntu. Abantu, wulira, abantu 1000 baligwira ku lubiriizi lwo, era 10 ku mukono gwo ogwa ddyo. Tekuli kusemberera ggwe n'omu. Wulira ekigambo ekyo. Naye olituula n'amaaso go, naye olitunula n'amaaso go, oliraba empeera y'ababi. Kubanga ggwe, ayi Mukama, oli kiddukiro kyange. Omufudde oyo ali waggulu ennyo, ekigo kyo w'otuula tewali kabi akalikubaako, kubako kwamira nga y'amaanyi. Kanjogere kino ekigambo kitegeere bulungi. Tewali kabi kalikukola ki? Kalikubaako. Mwoyo tubaawo, kubanga alikulagiriza bamalayika be. Kale mu Samoni eno twalako Lunyolo 11 sisita n'abalala. Mukama nga alaba by'oyitamu, Mukama nga alaba okusomozebwa kw'oyitamu, kubanga alikulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna. Tagambye
nti wiiki emu wabula mu makubo gogo oba ogendala mu bbanga mu nnyonyi ng'oli ne bamalayika abo, oba oli mu takisi ng'oli ne bamalayika abo, oba oli ku futusubisi otambuza bigere ng'oli ne bamalayika abo. Kubanga Mukama Katonda ali kulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna. Bali kuwanirira mu mukono gyo, bali kuwanirira oleme okwesitala ekigere kyo ku jjinja. Katonda mukwano gwo mu bulamu obwo. Era bw'oba owulira nga Katonda mukwano gwo, osanyukira okuyitibwa omwana wa Katonda. Kubanga akozesa ekigambo ekirungi. Agambye nti bamalayika ba Katonda ali kulagiriza. Bw'agamba nti ali kulagiriza malayika we, kitegeeza nti buli muntu alina malayika we. Nina malayika ankuuma buli we ntambulira. Kubanga bwe mba ŋŋenda, kati ku makya nakedde gendeyo Kigalama, bwe nagenze saagenze nawuwo. Ate mukadde yayinza okuba nga abadde walala olwaleero, si bwe kiri? Musumba wuno musanze mu kibuga eri ku Advent Center, yagenze bibye. Mukadde gw'osiibyewa naye alina gy'asiibye. Buli muntu ali waneeno kankubuulire, malayika wo bw'ofuluma ng'ofuluma naye, bw'ogenda ku mulimu ng'ogenda naye. Kankweka amawulire amalungi. Wano tewali paakingi y'abamalayika nti muze nabo bapaakinze wali mufulume, ali wooli. Kubanga akadakiika akatono ennyo malayika wa Katonda kasobola okwabulira, kasobola okulekerera, butyabaga we buddirira ku bulamu obwo. Kyabulaga nti kubanga ali kulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna, bakuwanirire mu mukono gye, bakuwanirire oleme okwesitala ekigere kyo ku jjinja. Olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa, olisaba empologoma ento, olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere ebyo, kubanga antaddeko okwagala kwe. Ani akutaddeko okwagala kwe? Kyogere nnyo ng'olinga ali wekka mu kyaki. Ani akutaddeko okwagala kwe? Kazibalo agambye ani? Nti ani akutaddeko okwagala kwe? Balo agambye balo, agambye mukadde w'ekkanisa nti omusumba ono kulumba oba Pastor Joshua, agambye mukwano gwo gw'okola naye ku mulimu oba muyimbi muno. Kubanga okwagala kw'abalala kuyinza okuleetera abalala okwesittala. Naye agambye wulira nga Katonda alinga ayogera naawe wekka nga mpumbawumba. Kubanga antaddeko okwagala kwe, kyendiva nkola ntya? Kyendiva muwonya. Katonda akutaddeko okwagala kwa kawungezi ka leero. Aleluya. Ndi mugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange. Alinkaabira nange ndimuyita, n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga. Ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa, ndimuwangaaza nnyo, era ndimukusa obulamu ng'amiina, era ndimulaga obulokozi bwange. By'ebigambo ebikulu bye njagadde mutegeera akawungezi ka leero. Ebigambo ebikulu by'oba otwala bye bino. Number 1, Katonda akutaddeko okwagala kwe. Aleluya. Okwagala kwa Katonda kuli wamu naawe. Number 2, amanye erinnya lyo. Kubanga agambye nti labayo erinnya lyo lyakuyitibwa era Katonda alimanyi. Ekyokusatu, Katonda n'atusuubiza n'okutuwangaaza, atuwe ku bulamu obulungi. Alinkaabira nange ndimuyita, era n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga ndimuwonya. Tewali nnaku Katonda gy'atamanyi, tewali kusomozebwa kw'atasobola, tewali bikemo by'atasobola, tewali bunafu bw'atasobola. Buli kimu akikola atya? Akisobola. Kyabula akozesa ebigambo ebigamba nti ogwanira okumutegeera nti mwoyo Katonda tubaawo, tuba n'essuubi, tuba n'obulamu obulungi. Kyabula ayongerayo ekigambo ekikulu ennyo kyenjagadde wano okunyweza. Agambye nti n'erinnya lyange nga waswa Joshua alikola atya? Era obanga amanye eryange n'eriryo alikola atya? Alimanyi.
olinayo kyeyagala okutegeeza Katonda akawungeezi ka leero nkusabira ogende oddeyo wakanga Katonda akikozeeko. Olinayo muli kyowulira nga oyagala ogamba nti Katonda nsaba ggwe atubikkako obusubi, atubikkako atutwalira mu kubeera nga tuli mu kisiikirize ky'oyo omuyinza wa buli kintu, nange nsaba ngendere mu kisiikirize ekyo. Agamba bw'atyo yabagolola omukono bw'ati. Mukama Katonda w'ekisa ateeke omukisa eri obulamu bwo ku Yesu Kristo Mukama waffe. Anaga nti Musumba akawungeezi ka leero kanyongere nnyimirire onteeke emikono gya Katonda, ntambulenga ne bamalayika abo Katonda abo emisana n'ekiro mu ngendo zange zonna, mu buli wonna we naagendanga ntambule n'oyo. Katusabe. Ayi Mukama Katonda Kitaffe omwagalwa, twebaza nnyo erinnya lyo n'ekisa kyo n'okwagala ku Mukama ebikuliddwa ku bulamu bwaffe. Oli Katonda omulungi gwe tuyizeeko akawungeezi ka leero, ng'otulwanirira otubikkako, gwe kiddukiro kyaffe, gwe maanyi gaffe, ekirungi kye tusanyukira obulamu bwaffe mu maaso go. Ayi Mukama, nti omanyi n'amannya gaffe. Tokoma mu kumanya mannya gaffe kyokka, naye otutaddeko okwagala kwo. Tokoma mu kwagala kwo kwokka. Ayi Katonda, otusuubiza nti onootukusa obulamu, onootuwangaaza, naye okutuwangaaza n'okutulabira n'okubeerawo kwaffe kakukolenga ebibala ebirungi ebyokusinzanga n'okutendereza. Twebaza nnyo olwa muganda waffe Ssemambo gwalokola eri emutego gw'omubi n'omuteekako okwagala kw'okutenkanika n'omutaasa accident. Twebaza naffe Mukama engendo z'obulamu bwaffe gye watujja wala, naye ebyo bitukolera kubanga otwagala. Buli ali wano senga afuna omukisa ogw'okwogera ebyo byayiseemu Mukama waffe bye bingi, era ebimu nga byantiisa, ebimu nga byeraliikiriza, ebimu nga binakuwaza, naye ekisa kyo n'okwagala ku Mukama waffe kikyatubedde n'okutuusa ne kaakano. Tuzze mu kusinza kuno akawungeezi ka leero nga tugamba nti muggwe Katonda tubaawo, mu Katonda waffe tubaawo. Katubeere n'okwagala okutenkanika, okwagala okwo kusibuke emitima gyaffe nga bw'otwagala naffe tukwagale. Ayi Katonda, tusubule n'emirembe gy'akawungeezi ka leero eri bannaffe abatasobodde kubeera mu kusinza kuno, nabo tubatadde mu mikono gyo. Ayi Katonda, obagatte ku mukisa ogw'enjawulo gwe banaagabana mu kusinza kuno. Eri abazze mu kibiina kino nga balina endwadde eziruma, Mukama kwata ku ndwadde zaabwe bajjanjaba okuwonyezebwa. Eri abazze n'okweraliikizibwa okw'ebizibu, kwata ku bizibu byabwe. Eri abo abazze ng'emirimu gyabwe tegirabye mukisa okuyita mu nnaku ze bakyayiseemu, ennaku zino eziddirira okutanula n'enkya, Mukama balabise omukisa mirimu gyabwe. Mukama sumula obulamu bwaffe, tuleetere obuwanguzi n'emirembe, tuwambaate mu kisa kye kingi n'okwagalako. Bwe tusinze ennyo n'okwebaza, Ayi Katonda otukkirize era otuwulire, nga tuyita mu linnya ddungi Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.